Kalama TV kojamate Entalo Zabakadama ezigamba nti Doni Asiya atunda abaana ku nsigo zeziri kakati zezi trending. Doni Asiya agamba ebyo kisirani ono mu montagingire gwe Doni Asiya watolosa omwana yakoze sentezi yakola sentezi za myezi 4 waganyo zisindike e Uganda naye kisirani gwe weeyitaje lwaki mutolosa abaana nodda mu kusansa sente mu bimuli ebitali mu sente za kubanga nze kyensobola obbagamba singa okutolosa kwaliwo fine sikugaana naye Doni Asiya ensobi gye yakola bavayo ne beeraganga we batolosanga bo bali ebweru bali bulungi kyokka nga tuli bulungi nga te mu Saudi mwennyini muno mwe muva be bajjamu ensigo mwe muva abagenda nga bafudde mwe muva nga bamenyese mukiwulidde gavumenti enaabayamba atya nga mwennyini mujja kuno ne mubala ssene ne muga ffe tuli batolosi ffe abatolosi tuli bulungi kati kye muba mugamba nti gavumenti etuleeta lwaki tuba tugikaabira nga tumanyi nti okutoloka abali ebweru bali bulungi bannange guno omusango Doni Asiya gwakola abantu bali kuno batolosa abaana kuno kuliko omumbejja w'ennansana omumbejja w'ennansana yagamba mutolose naye oba oyagala okumanya information yonna akugamba lumba ini bokisi ye tayagala kweweebuula era yakugamba nze ndi wabweru naye oba oyagala information jangu twogere mu ini bokisi oba weetaaze genda gyali si kujja kuno kutwasamira. Nkulayirira bwe kinaaba kizze mukama nga kiteeseteese nti bakukutte bakozize Uganda mukwano Saudi Arabia si yenkomerero oyo no kuyinza okubanga na mukisa mukama nga akutemera kkubo kufuna kisingawo oba ogende mu nsi endala esingawo newe banaba bakutte bukwasi ne bakulemesa ne bakulesa buli kikyo kyolina wano mu Saudi Arabia mukwano obireke otasa obulamu odde Uganda mutandika obulamu obupya mupange mugende ewalala omanye omuddugavu waba yakwesimbyemu muganda wange aloga nammwe mwenna abali ku TikTok kuno mulina ababafumita emabega kawabe walulyo newo munda gwe mwazaalwa buli lwakulaba nti olinnya alina okukalakata alabe nga akussa wansi agamba gundi oyo ampitako atya ebyo mu bulamu bw'ensi mmwe tutambulira era bye tutambuliramu Doni Asiya bakuntagingire mukwano wekiba kituuse nti bakuzzaayo gumwaddayo kankuwamu ku magezi amaloba kankuwabule mbadde nkusaba TikTok Doni Asiya mukwano gyesonyiwe mukongo omwezi okakane olulakisinge TikTok eno teyina kyegenda kwongera ku bya mirimu gyo kuba abaana bakumanyi abakwetaaga mbutuufu gye bali ate nga bakumanyi omuntu waba akwetaaga ajja kufuna ennamba yaginoonye akutuukeko ojja funa abaana kubanga TikTok teyina kyeri mu kwongerako ne bw'onaalwana ojje mu kamera werungi olage ensi nti oli mulungi naye olwedde nga bakukomeredde dda nti oli mubi tewali kyogenda kutaasa kuba bakomenta ffe bamu bw'agenda gye bakuvuma ng'awaga bw'agenda gye bakwagala gye bakusapotinga ng'awaana bw'ajja ewuwo ng'akuwaana bw'agenda ewagundi ng'avuma abaana abasinga kuno oba abantu abasinga kuwano ku TikTok wifi tuwabwerere tetulina byakkola goge mazima baba bakumalirako budde just kumalirako budde oli akumalirako budde commentinga naye ng'ebintu birimu empalana birimu ebyemirimu oli alumye n'ogwengulu akufiirako ayagala bakuze Uganda mukama we w'amayinja 3 si yenkomerero bakuzeeyo yiyo gende wala mukama alabika alina mukutemera kkubo bayitha woofuna ekisingawo kuba siggwa atolosa wekka abaana bangi abatolosa abaana va ku TikTok giwemu obudde ekyamazima mu nsi muno mwe tuwangaalira Katonda yatonda abantu nga tetwenkanankana ate n'emitima gyaffe egyanjawulo goge mazima ebintu ebiri mutambula ku TikTok kuno mbiwadde obudde naye ng'ekyamazima bw'otuula wansi ne wekkaanya
bw'oba olinamu ku bwongo obutoola ng'osengejja olaba nti bano abantu ekintu ekiri mu kubalwanyisa mwami bumaali byanfuna babitaddemu nnyo ennugu babitaddemu nnyo feelings nnyingi okulaba nti balemesa omuntu omu naye nze ekyange kiri kimu ekyange ngamba bwe nti mukwano oli ne bwakulemesa ewalala n'ogende oli ne bwanagamba tukuza Uganda nodde e Uganda togwamu maani wekiba kituuseyo nti bagenda kuza Uganda gumakkiriza mugende e Uganda opanga ogende ewala bayinza okuba bakulemesa Saudi naye ng'ate Mukama alina kyakutegekedde nno mu maaso ng'ate ogendagenda mu nsi endala esinga ne Saudi go ge mazima omanyi omulabe waakulwanyisa oba atakwagaliza naye ng'ate ne Mukama alina waakutemedde ekkubo eddala engalo zino tezenkanankana bangi batulwanyisizza bannaye mulina ababalwanyisa kazibe mu famire mwe muvudde n'akuddako n'olaba ng'akulemesa okuba obulungi naye nga oba wekkaanyiza bino ebintu ebigenda mu maaso bannaye byanfuna muntagingireko Doniasia ngenda kuwamuko nga nkuwabulemu katono naye nga nze ku lwange ndaba kyandikoledde Doniasia vaako ku TikTok ogiwumulemuko mazima n'ogunaaba mwezi nze nkubuulidde ojja laba nga abantu bakkakkanye TikTok eri mu kukozesa ensobi olwanirira okubeera mu kamera kiki kyofa ne kamera ne bw'onaavayo n'okiriyalinga eya mbusimanyi oli mulungi mukwano bakomenta ffe bamu ffe tudde eri ne tukomentinga ffe tudde eno ne tukomentinga ffe tuwaga ffe tukumamu omuliro uvaako ku TikTok nga mwezi gumu ekisooka abaana bakumanyi abakwetaga bajja sigala bakunoonya era bajja kufuna TikTok eri mu kukozesa ensobi bano abaana ba TikTok oba abantu abali ku TikTok tebalina kye bagenda kuyamba ate tebalina kye bali mu kwongerako wabula kwongerako onoona linnya lyo oli omulaba avayo n'aluma n'ogwengulu n'asimba amannyo nti nkwagala odde Uganda so bakuntagingireko mukwano nkusaba busabi vaako ku TikTok ng'omwezi gumu just ojalaba nga ebintu bize mu mbeera munteeko TikTok gather muve ku laavu ya Mina the Queen ne Aviator tusooke tugguse ensonga ya Doni ya Asiya mwamusibyeko essanga erya Naggomola nti atunda organism okiwulidde nti atunda organism ayina obujulizi yenna abuleeta ogw'omusango munene bannange musooke mulinda okutudaivatinga ne laavu ya Mina the Queen ne Aviator okay for status I don't know for the enders Doniasia first thinking oyogera tugenda kulwana ekya organism ekyo tukiwangule naye ekyo wayimiridde mu media n'ogamba mbogenda kutta omuntu Asiya kati ekyo kyo tugenda kirwana tutya eyo bato tujja gikulekera naye eno ya organism tetugenda gikulekera tugenda kuyimirira naawe we are standing for you Okay, ngabuli joy it's your girl Doniasia. Koja mugezi audio zintu seko bafanzi ba Doniasia balungi abasobodde okukutukirira kyamukisa mulungi nti omu ku baana abakutukiridde amalobozi ago nja kubanga prayinga ku live yange ali omu ku baana abawangadde nange okumala emyaka 2 ovuddeyo mu bitiibwa byo sebo ow'ekitiibwa kitange omulamba n'ogamba mbolina bu video abaana bwe bakwata nga bulaga nti ndi muzzi wa misango era nkola ebikolobero ebyo nze mbadde nkusaba sebo mu bitiibwa byo nga bwe wasobodde okupostinga post gye wakoze ku Facebook tukwegayiridde ne bu video buli lizinge twagala ebifaananyi twagala footage otherwise erinnya lyange ndikolereredde ekizibu kye muyina mwagadde nnyo kubeera ku for you page era nze nga nze mujulizi gwe yagamba nti ayagala nnyo okubeera ku for you page Doniasia yavuma mama abulisha namugamba bulungi Doniasia kyovuma mama muno wootyo Doniasia yangamba hey
nze nno nkyabavuma nnyo kubanga nze nnyo okubeera ku for you page mpaka wati oyanziramu okutya mange eyafa eyanzaala n'atansula mutoyi era nenzisindikira audio nenzisindikira sauba neŋŋamba wulira ono omukazi bannaye tatya Katonda ki ekimutwala emakka buli kadde teyaswadde teyakomye kuvuma maabulisha juzi n'avaayo n'akola live n'agamba omwana nga wagenda otwala obulamu bwe ebyo byonna byonna tubiina mu gundi zaffe mu galale zaffe okiwulidde naye ne wanaagula bambega ali ku for you page ku wanted mala okukyusa obubaka wange mu lwa Valentine eri abasajja abampi mwenna gye muli. I salute you guys, mbagala nnyo naye nga nekitukivuddeko ntumirako ku bantu mwenna ng'oli kuno ku TikTok kwononya tulaba kwononya obufumbo kwononya omusajja kwononya omukazi mukyala n'omwami ndi wano okubategeeza abantu mulano ku TikTok ng'ogyeko ebigambo bye boogera n'ebikolwa ennyambala byonna biri fake omukazi wo nga gw'olinako crush ali wano Dubai ogenda kubeera n'omulaba nga asaba Yesu ni wangu ng'ekiro yabeera ali mu junction ku street ayita Marisol nga tojja kundabako Marisol nga mugamba eyo navaayo ze nalokoka nati nnaku zonna Marisol yalokoka kati nno omukyala n'omwami ng'ononya tulaba togwa mu mukwano ne filter ng'ogyeko ne filter n'empisa kati bazifeekinga linda omuntu omulabeko maaso ku maaso. So Donias yogana abaana abatolose botusizeewo bagano ogenda okwegatta bagano okwegatta mubegatta ensigo bajja zisembeza balemezira bamangu ngwese owerya buli lunaku ne Muhammad ejo Donias yofuga ebyakya Sarah ati simwe lunaku oisoye nakunya obagaye kati sawa ya nsigo obalabo bakubiri n'abaana bajjewo so tubakiriza bagende babawule namanya bazi wegamenya naye enewe kasatu bakutegedde tegeka engoye zo zonna kiwulite tegeka buli kafankunaali bujjo obadde ojja ng'ogula engoye zojja ku baana. If you get it posiyo mugenda tusonywa ab'ennimi endala abalugwala abalangu abafilipayini abakyotala bantu tukozesa lulimi Luganda omusoga omulugupe mugenda tusonywa tuli ku Baganda tukozesa lulimi Luganda tugambye nze ngambye Donias yatta abaana n'abateeka mu zibere gavumenti owulira bulungi Oluganda kiwulidde omukazi ali eno yatta abaana lwaki mu Oman tebatta lwaki Dubai tebaka abantu batunda ensigo lwaki mu Saudi mukirabemu lwaki bo tebaka lwaki Saudi Donias yatta abaana ku baana batuusa kwe muli ennyini atwa information tugamye omuntu afudde abatategeera maiti kyetegeeza nakufa omuntu afudde nga tasobola kwogera nga nze bwenjogera ne bamuteeka mu kaveera nga tanyega teyenyeenya mwabatamanyi lulimi twogera mutwale eri obusiru bwammwe ffe twamuteekako omusango munene teyabyogera ku live nonsense. Kati nnyabo ninayo ekibuuzo ogamba mulwanirira bantu abafuna obuzibu bankuba kyeyo naye ezo empalana z'olimu ddala okwo kuba kulwanirira bantu futwa nge nugu fubitizi butaagaliza ddala okwo kulwanirira abantu abafuna obuzibu. Nabagambye ffe abamu tulina amaaso tulaba era tutegeera tulina ku bwongo. Gwe wakwata oli n'omuwa kampuni yo yammwe agibalangire bubajja balugisitalinge mumutaddemu ke mumutaddemu kakati naawe noddira n'olwana kati mwefudde babiri kwe kulina n'omwana ow'e Dubai gwe ow'e Dubai nnyabo nkubuuza omanye ekiri e Saudi gwe oli Dubai oli mirembe gyofe ab'e Saudi ffe tumanyi kye tulimu mbu muli mu kulwanyisa Donias. Ani agenda okujja okuligisteringa mu ekyo ekikampuni kyammwe ekibiina kyammwe nga tulaba ebigenda mu maaso era mugenda kukwata abo abajegajega n'abeeyo ab'e Uganda mubatwale mu balogisteringe. Tulina wano kampuni ennungi gy'osobola okuregisteringa nazo migrant workers Mr. Buyonde
alina n'abaana bayambye betulabako nti baabana abayambye abajje mu buzibu naye kati mmwe tulagayo abaana nga 5 bemuyambye mu kikampuni kyammwe nti mubajje Saudi nga bafunye obuzibu mbayambye wabula ffe kyemuteekawo embeera kati gwe nga mukazi gwe alwanirira abaana egundi yammwe tewandiyingidde mu katogo kano kaligwo wanditulaze ekifaananyi ekituufu wandibadde obuwulirira na bubuulirizi naye ate naawe otulaze mutima mubi nekyongera otulaga nti mirimu nti bya mirimu byanfuna bya ssente bye muliko buli omu akosa lubuto lwe migrant workers weziri balina evidence tulabako baana be bayambye bangi nange nina omwana gwe bayamba twajja naye mu kampuni yaffe tusano ne bamuyamba kati ali waabwe yaddayo naye nga yamenyeka amagulu naye gwe kampuni yamwe ezotulagako baana nga 5 bemuyambye naye nawe ozze ku mukutu ku TikTok kuleekaana mbu naawe okalakata Doniasia nyabo naffe naawe tukimanyi nti naawe onoonya kasente oli kalimuko gwe wawadde Safina akulangira ekikampuni kyammwe kati oliwo okusupportingera Safina emabega mufumite Doniasia si bwe kiri tulina amaaso tulaba kati abasiru bajje mu bikampuni byammwe eyo mubaregisteringa kubayamba omuntu wamukulu wandibadde obuulirira bubuulirizi tesobola kusupportinga ng'ate naawe ovuma buvumi oli mu ntale ezitali mu makulu oziwadde amakulu nange baba tutedoni Asiya Safina w'amaani we basisitanga tukireyo ku peja Doni Asiya eri oba bawe yapostingi oba Doni Asiya mwenyewe amanyi Doni Asiya yagala kamera kyekimuvumisa n'abantu kwagala kamera naye baba bamututte nga dabituufu banate mwalabira omusango ogumama babulisa kashi tebugwerabira ebirimu ebimwekonyakonya nti mwamusonyiwa abamu tetusonyiwa mangu temwerabira biro byonna ebibaddewo emabega emisango gyonna mubitukize bulungi Safina kino kikole bulungi Asiya yavuma maama baana bojjukira navuma bbaawo byebyo naye mbundayo ku peegi mbuba mututte kwekakayima eyali emikwano kati balabe bange bannange nze ndabazemu buli muntu ku TikTok ekirungi sivuma mbagambako bugambe nze sivuma ndi wampi byonna ebintuuseeko byongedde okumpa amaanyi banange nga ndina omutima omulungi nga simanyi kuwalana ng'omutima gwange gwagaliza nnyo nze neeyanvumye eggulu ansanga ku live yange ne mubongako wano bamweyana yavaayo namblackmailinga n'ayogera buli kasasiro naye namusanga ku live ng'asondera omukunja ssente naye nansaba ekyokunywa n'enkimuwa banange nga ndina omutima omulungi azini nga ndina omutima omulungi oh my godness people muline emitima mibi muline futa muline tima I'm proud of my good heart alhamdulillahi rabbil alamina kiti wallahi bali kundaga nti ndina omutima omulungi oh my god gwe kikazimu abagamba mbuno muli ba human rights mulwanirira eddembe ly'abaana abaana babano ku wakabu Amina Kawuda wuuna afa Amina Kawuda ali bubi muli ku Doniasia gwe musimbyeko emimolo kwamaga okuyisaawo ebyammwe nga lwaki abaana tebatoloka mbwa mmwe mutwesonyiwe bikampuni mmwe mutwesonyiwe mutuleke mutulekemu temutukola ezo diversion zammwe temutufuula bisiru bikekenke bitategeera omwana wuno ali ku wakabu bakaba tebalina mirimu abamu bakamalawo emyezi 4 abamu 5 weyongera mu maaso tebalina mirimu kyokka omwami ono wakabu ayongera bwongezi kuleeta abaana kubajja Uganda mbu simanya Doniasia ate osaba abaana tukunoonya nebuuliza wakabu afaaki omwana wuno afa lwaki temuyamba abo Manze Asiya sigenda musabira waba yagala yesabire aveeyo gye bamututte oba mukomero oba wa aveeyo osanga wanaavira yajja kuyiga nti okutolosa abaana si kirungi akomewo akwate abaana bali e Uganda abatikke nga wabaleeta bafunire emirimu si kulinda bano abazze ate abatolosa abaguumaase abalimbe mbunina emirimu abalyeko obusente bwabwe abakuumire eyo osanga wanaaviirayo ajja kuba ayize
nze sigenda musabira yeesabire eddiini alina ne sigita simanyi sigita yeesabire nze siriimu